bakuwadde mmere yaffe gwe. Finally bazimu ne bamukwata Don Asia Fulufiga bibino ate nga ye mukyala Bindeeba akyakoze wale ku stage awangudde awadi yino nayo ngikuleetedde subwa omukwano Mr. Kisanga kula gwalaze abayimbi nabyo mbikuleetedde mu maaso awo nga bwere enkola yaffe kwano kwanda boyuji ka video mbadde nsaba okampeleka like mu mutima omulungi ya kaberenga kasobola okutambula katukire omuntu yenna yandagadde okumanya kweno information cause very very important kirabika Uganda bagifudde eyaabwe kale katugendere mawule gaffe agaleero olunaku olwajjo Don Asia ndoza mwena mumanyi wabaliri ku TikTok yabadde agenzeko eri abayimbi mumanyi naku zino yifudde blogger kati we yatuseeyo bambi omukazi Fulufiga natandika omulabisanga mugamba muno okola ki wano okumere yaffe oza okusoma emmere yaffe bambi ngolabira ddala bambi bintu byalowooza Fulufiga ebintu by'abaana bato kati omukazi omukulu kyogamba talina mmere azikola bintu bye ugotanze mugambe omuyibi ebintu emwagenda gaida ku mikolo ejabana batone mubera ne mugamba muno unaze kusoma emere yafe ololo mundu omukulu nga gwe nojja nozandi okukoleba ebintu nakuzino bambi yeswaziza nnyo bino ntisogeza busungu naye bantumanyidde nnyo ffe ba blog ba YouTubers nakuzineno kini baje ne bamanyira ne ba bloggers abamu abakola ki abali kula bukuzi bate bagala batuke ku level yaba isima simanyi Gori na munindi ono ozana one vow. Ujye malo ina muntu banaye mulabenga. Banangira benga. Mami Fulufiga si muntu dabengalo jangola bobugalo lere kanaawe mama Fulufiga mami uri daba bakuwadde mmere yaffe gwe atono muyimbi yayimba kyo si muyimbi wano bayiseewo bayimbi bulijjo ovuma abantu nga mmanyi otegeera mami tumusonyiwe ekikwala tumusonyiwe si muyimbi wanakalawoki si muyimbi halo mulimba akubidde simu amukoze bamukuteeko wamukwatako nga we atakuita kozeki atogenda kola wanakola boki abagala amawulire baleke tamukuteeko kyekindese wanavewo tagenda bano babbi babada obusimu naye gwe ekikazigo Fulufiga nze bwe ndidde Uganda nja kunoonya nkube ebyebitama n'ebibeera ebikulinga ebyembizi bana ekikazi lwaki tekiva ku bantu kikazi kirabisizza omwana Don Asia alaba bwe kimulabisa banaye kimulabisizza ne banaye mwabali e Uganda tiyayinza kunkubira kikazi kino tusasula abayaaye bekawempe bakube embweno bakikube ebitama ebyo kirabe kyagenze sebo nekima nekikomawo laba kigenda kudda era kimulabise banaye mbakuba nga nze Doni nkikubira waawemu ne bansiba nkikube ebibeera ebyo kirabe abagamwa kyekikazi bwe kyabijja gwe kibi gwomanyira buli omu watova baana b'abantu kikazigo legagabeere gakulinga ag'embizi kirabe bambira badoni wange asigadde ali hambo sirabangako Doni ng'ali hambo naye leero asigadde ali hambo ne banaye kimulabisizza ne banaye bwemba nga nze Doni nkikuba labe bimwa nkikuba ebyebimu ebikiringa ebyembizi nagagabeere nze nja kuba wendi kusanga gwe kikazigo nja kuba ate nga katembo wa Fulufiga wetubanga tumulese RIP abuddeyo negamba nagamba muno nze wano mbanga siri mu Uganda bawanga tali mu Uganda Mr. Bindeeba era nze nafunyidde omusajja omulala era nga agenda kubakola ki amurepresentinga ku mikolo akatambi kalina masawo omusajja gwe yafunye omupya bambi naye ndamumumanyi edi yawete mumanyi kyogamba temumumanyi kakana katambi temugamba muno nze abyeyogerera oba mbona wabigambo nze abyefunira biki tusala omugambo uno abyeyogerera era nkomewo n'ebirala Moto
ekyo kirungi naye tekinganya mundaba y'abakumanti amanyi okubudamu n'omuntu we mpatya sinage sijja kubonyabonya kale yabalanga bwenti mudange wadde sirina nyingi eze nyingi tulizebanange sijja kwete manjobi babiswaza sirina gaswala kale 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 wow mpola 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 bannange nga bwe tugenda mu nsonyiwe naye kati ate kino sobola butakikola abantu bano be mulaba biri byennyumya biri taata nga ngobyewaka nga tukyali bato myaka 16 bano bwe twayingira emitoozi nga ffenna tuli bato olunaku twayingira lumu endongo nga tujoyininga munnaffe Umar Katumba be bana bali ono Nassanga ono Rebecca Namakula yayina akawato ng'asoma kitante naye abasajja muli babi nnyo mubuza ebiwato by'abannammwe bana ensanyusa okubalaba. Thank you guys. Mu surprises ono bamwita Lilian Ayeko muwala wa Timothy Ayeko. Timothy